Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuwa musida wa nafe mwina abali ku Salam TV. Twebaza jonna gye mukoze ate era ne twebaza okubeera nga mutulaba. Amanya ze Habib Semakula, programu yaffe Abakyala Abazira. Ebyemaze okutuukako mu budde buno nga programu eno twali mukadde waffe Sheikh Muhammad Rugolobi ne tuyitaayita n'atunyonnyola mu bakyala abazira abaaliwo mu biseera ebyo. Seega nkwaniriza. No. Era nkusabuuze kubalaba Salam TV. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدر في الشيخ القلوبي. نعم. الشيخ كان كوبا زميل مجوكولا. Nadala mulimu gwa daawa. Omulimu obutali mwangu. Kubanga abantu obagamba mudde ku kirunyi uve ku kirala. Si kyangu kubanga kyobagamba okuvaako kiwoomerera. Iwe kiwoomerera. Ate kibalaga ebibalaba byakusuubiza tebabiraba mangu. Ate singa lwaki ebimaaso Sheikh nga mubazi babulira abantu. Kino ekikuli okumpi wano oba ekiri mu nsawo. Oba oli gyagambye nti nabikola nti ogirabe kino bw'okola bw'oti nkola nti lwaki ebisinga otutwala ne twerabira nti waliyo walal akhiratu khairun laka min al-ula. Lwaki? Oho kale Allah subhanahu wa ta'ala atusooke tumwebaze okuba nti era gw'otudde awo nange ne ntuula wano. Ekyo kikulu. Era ne bannaffe bawadde obulamu sayidi eyo ne bafaanana ngaffe. Nkakasa nti mulimu abayina bawadde obulamu aye ne wabaawo n'abalala nga ebigambo byabasoberamuko. Naye tukozesa nkola eri egamba nti byonna biva eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekirungi kyandibaamu akabi, ate ekibi nakyo ne kibaamu akalungi. Kati kye tuba tugamba nti Mukama waffe tagera kibi. Kubanga oyo omuntu tayagalizangako ku muntu kubeera bubi. Omuntu yatabuka naye nayingira mu mbeera enkyamu. Kale ekibyani abakigeze anti ffe twagamba nti ffe kyetulaba nti kibi kyebategeeza ffe kyetulaba nti kibi yewe ng'omuteesiteesi kiba kirungi kuggwe. Kubanga oyinza okuba nga kiri kiwandyagadde kiyinza okuviiramu akabasa otyo. Kati ye kyava nti buli kyategeka ku ggwe kiba kirungi naye ggwe n'okozesa amagezi g'obubi ne kifuuka ekibi gy'oli. Omuntu ayinza okukugamba nti Sheikh Habibu nti gumiikirizaamuko wano katono mala okukufumbirawo kacaayi n'oluvannyuma tugende ffenna nkutwaleko. Wakati aleeta nedda ojja kundwisa budde buto ojja kundwisa olaba kati n'ofuluma n'olinnya takisi. Naye n'ava eno emabega nga nekyayi amaze omunywa n'ajja n'akuyitako oba n'omusanga nga yatuuse edda kakati gwe n'okiyita kibi. Ale naye ayinza okuba okulaga nti omuntu obutagumiikirizaawo n'akulengerayo nakubira ku ngoma naye fuula atakulabye okanda kugira oti kamulaga obugumiikiriza bwamulimu. Kati kyekyo kye batugamba tiye Allah kyaba akugeredde kiba kirungi naye kati gwe bw'oleeta amagezi go n'okifuula ekibi. Era kwe kwejjusa omuntu kwagamba oyo singa gwe batugamba nti yaggulawo emirimu gya sheitaani. Kale singa kati ffe tuba tujjira mu kigamba nti tagera kibi. Gwe okitta weyagadde okukozesa amagezi gano. Kaakati Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atukoledde nga kino nga nze naawe tuli wano kyekirungi. Era ffe bwe twagala okukozesa amagezi amalala kifuuka ekibi nga kifuuka ekibi. Kati embeera eyo gye tuleeta mu bantu baffe babuuza nnyo nti kati bwenfiirwa n'omuga nti okufiirwa nti gwe tukitwalanga nti kibi kubanga oyo omuntu bwamukulekerawo nga riziki ye eweddeyo kwaleeta ogwona omuwaaki. Waliwo omu yanyiigira munne yali mukyala yafiirwa omwana we munene gye namugamba Allah kusema ekisinga okuba ekirungi. Naye wayita ebbanga anagamba nti kyalo yanyiiza
naŋŋamba nti Allah nsema ekisinga okuba kirungi kyanansasula ekisinga omwana wamwantutteko kati tolaba kubanga muli obwongo bwekutte olw'omusiba guli ng'ate ne kirungi kirala ng'ate kiri awo wennyini kuye okusigala nga mulamu ekyo kyekirungi ekyo mungu oli amututte gwe oli mulamu oli mulamu ate ajja kukuwa ekirungi kirala mu bbanga lya mwezi gumu ebiri ajja genda akendeeza mpola kujjukira omuntu oli tayimu etuuka olunaku luggwako nga tunamujjukira ate ozaaleyo n'omulala bw'onaafiiridde kwena ate akuwa naawezaana akuwa omulala nga yajja kutuuka mwana ate gwe ogende n'okugenda ate mugumiikirizako Allah akuwemu empeera bulungi nnyo tolina seeka abantu baffe bafa naye tolaba nti omuntu yenna agenda n'abeera wali omufu ng'afudde bw'amaliriza n'abeerawo mu kumusaalira ate n'agenda n'amuziika ate ayina empeera z'afuna gwe empeera ezenkana n'olusozi lwa Uhud nyingi naye lwakuba nti munnange obulumi buno bukwerabiza kiri ekinajja maaso omuntu ayinza okufiirwa oba ennaku zino olaba omusiiba gugwa omuntu ne bamugamba kati ng'omusiiba ogwo bwe guzze nga gundi bwe yakoze atyo kale akolere ki omusiiba gwazze nawe ne bakubuuza nti akolere ki ogenda okuwulira ng'omuntu ayogera tikala mpeeyo obukadde bubiri kimalewo musiiba otyo olaba gwengeraageranyeyo yonna tolina kyosobola seeka omuntu talina ssente ze bamulambula omuntu afiira mu Amerika ne babagamba wano e Uganda nti okugizza twetaaga obukadde 8 abantu ne babukwata ne babuwaayo oyo gwogamba nti naaliko sente naye nga bagenda kuzza maiti nga bamanyi nti oluleeta nga bateeka mu ttaka naye bagamba nti gundi mulwadde ekibumba kyetaaga obukadde 8 tumutwale mu India abantu ne bakuna naye bwafa ne baleeta ssente ne baziriira awo nga zaagala kwenkana obukadde 8 wabula ez'okumujjanjaba zaabula omuntu ajja nalwalira mu nnyumba awo n'atwala akabanga teri amulambula olufuna akasimu bannaye gundi yafudde bonna ne basituka omutwalo ne bagusasula ogenda enakibala oli nanga nti meka timitwalo 3 kangenezike kwa bibi abadde ndeje nga mulwadde awo nga tiyamulambula seeko oyo ye muntu kakati ye Allah kyetuva tukugamba ntagera kibi gubuti kyolaba olowooza ni kiki kibi kyaleega kirungi kasi kijjira mu layini y'okuba nti ekikusanyusa gw'oneemingirawo n'ogaa nti ekyo ki asa antukrahu shari'an wahuwa khairun lakum kakati gwe bw'obanga muyinza okutamu ekintu ne kiba nga kirungi gye muli kakati gwe onoosobola nti omuntu seeka nga wamugambye nti okuwa obukadde 8 mala kukutemako ku ggulu asooka n'asiriikirira agulu kwange era ayinza okugaana nanga nti nedda kansigalirewo naye bwe kujja ne kumenyeka nga kumenyese bumenyesibe pa ono akumenye ne bagaa nti amwiriire obukadde 8 ate ono agati owaayi era kale nga kizze buzi kati otyo 8 kiri akyagala kwegamba ekintu kino wetu kyagala ne Mungu akireeta ate kivuddemu kati Katonda kyava asalawo ekiki ne tugaa nti yetagira kibi alaba kinaakujamu Luganda Mungu tagira kibi tetugenda mu bannaffe bali abalina endowooza eyo weri abagamba nti ebyo byonna bya setaani biriwo ebibi buli kijjanga kibi kya sitaani tolaba si kya Mungu kati ffe tetulagaayo anti ffe yatugamba nti asa antakrahu shay'a ekyaffe kirala kyaggwa dda yira atulaga ate ku nkomerero yagamba nti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu kiba kiwedde ffe seeka omuntu omulabe waffe atutawaanya si shaitani kiki shaitani naawe munafu seeka ffe bwongo waffe ntaputa nedda butamanya omulaba asingira ddala ku muntu ye butamanya era bw'omugoba ng'owonye kitegeeza abantu bangi tulina obulwadde bw'obutamanya ate ye mulaba asooka
kujjano ekinoga kino omuntu amanya ategeera ensonga yali tolaba buli kiseera bw'ogamba otyo kati butamanya omuntu singa amanya nti emmotoka egenda kunkoona tayinza okusala kkubo bamwegendereza naye obutamanya buno bumuwaga kati ye mulabe Allah gwe yatuteekako ekintu butamanya kyova olaba tugezaako kirwanyisa omuntu ayingireko waayingira nga bwe bamugamba nti kino afumiitiriza naye mulimu omuntu aga nti mubi nnyo n'omuntu atayagala kusoma kubanga tajja kumanya kati bw'otamanya bwe bulabe obusookera ddala era bwe tubugoba tuba tuwonye kubanga zonna ensobi ze tugwamu ziva mu butamanya kati seekanze kankulaga ekyokulabirako omuntu ali kusobola okuleeta okufulumya statement obwongo bwe ne bwagala okusooka omwegaddako naye olw'okuba omanyi n'ovaayo noga talina kyayogedde ekyokulabirako Allah tye atugaana atya okwenda ate n'ateekawo abakazi kutulaba nti amagezi gabanga agagala okukkiriza naye noga nti ate yandituganya atya okwenda ng'ate abakazi balina kumala kubaawo otyo kati oliyo obutamanya alowooza nti eno statement gyakoze yamakulu nga so era n'okweraga yeeraga n'akyakala n'okukyakala kakati bw'omala omutegeeza naga nti kyenayogedde temuli kati obutamanya bugenzi bano balina kubaawo ne bakwegombesa noga nti muyaŋŋaana exactly ate buli Allah kyagaana kiteekwa kubaawo wabaawo ensonga kiteekwa kubaawo nagamba tolya kino naye nga wekiri alaba omutidde okkiriza byagamba kubanga ekyo kirina okubaawo kati gwe amagezi go gakugamba titekibaawo lwojja okutambula obulungi naye buli kyagaana gwe manya nti kiteekwa okubaawo la taqrabu zina era kyova olaba akugamba la taqrabu ososi la tazini tosemberera kuba akumanyi gwe bw'anaakugamba nti toyenda n'akikugamba direct oyagala nnyo buli kye bakugambye onoonyereze yagambye tosemberera yes kubanga bw'otasemberera tojja kunoonyereza naye bw'oba naga nti toyenda gw'ojja kugamba nti kino bakiŋŋaanira ki kutala muntu bw'abuuza nti lwaki Katonda yagaana omwenge kyokka ate nga ku minowota tabuuza kakati lwaki kati awe wali omutawaana butamanya bw'avaawo basi naye seeka njagala ombulire muno obuba butamanya senga oli akubuuza naga nti obutambaala 6 nembuuza bwe nti sekabibu nemukwasa kamunoli nemukwasa fena tubwanikira mu kiseera kyekimbepa naye nga nkimanyiko nti akatambaala kakalira mu ddakiika 6 kyokka obutambaala buli 6 oli naakubuuza nti bunaakalira mu ddakiika mmeka kakati waliwo obutamanya n'okumanya kati nze kanfuuke alina obutamanya zibe eddakiika 36 kati ye agasse nti 6 songa muno butamanya bwozeddwa mulundi gumu bwanikiddwa mu kaseera ke kamu kati gwe mpa information ate waliwo enjawulo ekika ziri 6 basi kakati obutamanya bumuvuddeko kubanga obudde bwe bumu bwanikiddwa singa bwoza kamu kayine nakala nekagira otyo kali ne kamala okukala n'olyokoyoza kano kyekyo kati buba butamanya naye bakikubuulira ng'oga nti edda nga nkyali mu primary nga ndi mu primary 7 ate omanyi njagala nnyo abantu okubajjukiza that was 1974 olaba gye ndali abo nga babazaala buzaasi kakati eyo mu 1974 twalina omusomesa yasetinga ebigezo yali mooko answer zonna from number 1 up to 50 mathematics manyi ffe ennyukuta twaza edda twayatulanga tolaba mwe mugamba bano abala bagamba penso naye ffe tugamba pensil ffe twagambanga ki pensil nono twagambanga mathematics
si mathematics. Mathematics. Wetwali. Kigenda kiddabuzi. Otyo kati yasetinga mock exams zajja mu mathematics. Naye nga answer zonna kuba twalondangako bulungi. Nga wano waliwo ne none of these. Ye E. Kakati nga answer zonna ziri A. Zonna from 1 up to 50. Nga A. Kakati obutamanya ekintu wakikolanga n'ofuna A. N'otuuka mu 20 nga wonna A. Ne weeyongerayo n'otuuka mu 30 nga wonna answer ofuna A. Noga nti nedda. Kikantibi. Tekisoboka kuba bwe. Tekisoboka. Kakati n'olyoka otandika kukola bibyo n'ova ku mulamwa noga nti wano ndabika nabaze bubi yandiba none of these lwaki yagireese n'osika ino ogiteeka wano n'otobeka olwamala yagamba nti buli yataddewo ebyo naye yabituuse fena nitukwata ku mutwe. Kakati obutamanya obuseeko bwamutawaana nnyo era omusomesa yajja n'atubuuza n'agamba nti njagala oli ajjuzeewaawo if one is sick, dash should go to the hospital. Ayagala wawali dash tujjuzeewo. Kati ono answer n'aleeta 1. A eriko 1. Ate B negamba he. Ate C naye tulaga nti she. Ate D negamba nti none of these. Kakati ne tuteekawo he. Naye bw'ateekangawo he n'oga nti ate she ono. Ye ate alagawa. She y'anaalagawa kubanga she ne he beeba mu bonna bantu. If one is sick, ate ebeere one should go to the hospital. Nedda. None of these. Omusomesa bagamba nti one. If one is sick, one should go to the hospital. You can't say he or she. Kubanga tetwategedde that one ono yabadde he yabadde she. So one wasigala nga yalina ogenda. Kakati obutamanya ogenda okulaba nga bakutegeeza ng'otegeera. Naye waliwo abatwala obudde. Kati ng'ebyo nga bwe byalinga wadde ng'omunnyonnyodde ng'ate anaategeera ntya. Anti kati okutwala obudde ekyo Allah yakireeta. Naddala omuntu atwala obudde okutegeera afaananako n'omuntu atwala obudde okuwona. Munamu omubiri ogwona amangu. Bagamba nti obweke kamu emirundi 3 ng'ate bakuwadde empeke 12 buli lunaku kamu emirundi 3 that is 4 days. Naye n'omirako kamu emirundi 3 n'owulira bulungi buli n'obuleka. Naye ate ne wabaawo omulala nga bonna ayinza ateekwa kumala kukola ki okufunamu enjawulo. Kati Katonda bw'atyo bwe yatukola ffe twagala oli alwewo okutegeera naye nga dda akyajja kukola ki so ono nga la yadiri tamanyi wala yadiri annahu la yadiri n'akaayana bukaaya tamanyi n'akaayana bukaaya n'afunya n'eŋŋoomu. Kakati ogwo tutayagala naye omulabe waffe Katonda yamututeekako bamuyita butamanya yatukuba otyo. Kakati era njagala kukulaga seeka Allah yatonda Adamu ng'amujja mu ttaka. Waliwo ayinza okiwakanya? Taliiwo. N'akwata omukyala ayitibwa Hawa n'amujja mu lubiriizi lwa Adamu. Waliwo ayinza okiwakanya? Buli omu akikakasa. N'addira omusajja n'omukyala ne bazaala omuntu. Waliwo akiwakanya? Taliiwo. Kaakati nno bw'omugamba nti Katonda asobola okuggyayo omuntu ng'amujja mu mukazi yekka atali musajja awakana. Obwo buba butamanya. Naye bw'ojja omunnyonnyola n'omugamba nti mu musajja yajjamu omukazi ye Hawa. Therefore ne mu mukazi asobola okujjamu ate era yajjiramu ddala muki musajja ati nakiwakanya. Katumemu Katonda tujja kudda bwe tudda tugenda kutunda ku mukyala omuyita Ma'bad. Omukyala ono muzira yali muzira atya tovalako banaffe abalaba Salam TV tukyagenda maaso na programu yaffe eno Abakyala Abazira ndi ne mukadde waffe Sheikh Muhammad Lugorobi nga tugenda kutunula omukyala olwaliro omuzira ayitibwa Ma'bad. Ma'bad na yani kakati buli lwe tukozesa ekigambo oyo maama naye ne wajjawo ne waga nti Ma'bad n'abeera taata waani? Taata wa Ma'bad.
maama sorry bwe tukozesa ekigambo netuteekako mahabati ekitegeeza tuba tugaa nti maama mahabati ate era wabawo ne abu mahabati wadde ng'oluusi kiyinza obutakyuka nga bw'ogamba nti Kulthum linnya nabbi yalina omuwala Kulthum naye nga toyinza kugamba nti baamutuuma maama Kulthum nti alina omwana gwe yazaala nedda lyerinnya libaamutuuma kati ebyo mu keesezi endala kisigala nga kibeera bwe kityo naye kati wano ono Ma'bad yali maama w'oyo ayitibwa Ma'bad. Kakati omukyalo oyo tugenda mwogerako olwaleero naye nga tumutunuulira okusinziira ku nkola gye yakolamu mu kiseera nabbi sallallahu alaihi wasallama we yali asengukira okuva e Makka agenda e Madiina. Tukimanyi bulungi nti nabbi yafulumira mu mbeera eya Allah subhanahu wa ta'ala okulaga abantu kitemuyina kyemusobola. Gwe weewuunye Al-Kaabatu al-Musharrafa yaliko amasanamu okumala ebbanga ddene 13 years ate si gyokka tubala gino gya nabbi ng'ali mu Makka naye nga n'emabega baali bapracticinga ebikolwa ebyo nga munda bataddemu n'ebifaananyi. Ati nabbi najja naye seeka gwoyinza okwebuuza lwaki nabbi bwe yajja teyajjako masanamu ago ng'atazze kupromotinga kalimatu la ilaha illallah ate nga biri biba bikkakkanya ekigambo kino. Ate ne Allah subhanahu wa ta'ala eyo nnyumba ye yokka gye tumanyi yalagira bamalayika ne bajja n'abawa dimensions ne bakola omusingi ne bagenda Ibrahimu najja n'azimba. Ekikakasa nti nnyumba ye bwe ba nnyumba ye bano bateekako amasanamu bamala okugateekako ne basigala ng'ate beefudde abatamutegeera ekitegeeza bamugatta n'amaanyi bagasigaza bali mungi. Naye Allah enkola ya mukama waffe Allah si ye yaffe fa oyagala kugenderawo oyinza okudeployinga ekibeera awo deployment ebayamba olina okulaga amaanyi nze nina obuyinza. Olaba abantu amaanyi bagalagira kuba nti bangi mu nnamba naye ate bwe kibanga Allah niwe bansiri ng'esobola okutawaanya nekiraba. Kaakati mukama waffe n'alaga aba alina Katonda bw'olaba ekintu akirese leka kuvaayo nnyo gw'ate olaga amaanyi go. Era batugamba ogerangeranyanga ekintu nti kino bwe kiba nga kikosa Allah lwaki ate weekiri gwe n'otaleeta nnyo maanyi kubanga ye ensonga zazigenda mpola ate buli lwagenda empola oba wakuwangula. Kaakati laba situation ezze omupaka baagala kumutta naye ate Allah obuyinza bwonna abulina era asobola n'okubakwakanyaza engalo ate nabali bateeka ku masano buli yandigenzeko bwate okuteeka ku mukono ne gusigala kyetugamba. Kakati oluusi abantu okukola ebikolwa ebyo babikola baviirako okugamba nti ndowooza sisobezza kubanga akikola n'asigala nga mpaawo kimutuuseeko. Era kyova olaba Kaaba bwe baali baagala okuddamu ogizimba amanyi yajja enkuba n'etonnya n'ejjamu olwatika olw'okuba baalaba ku ngeri Allah gye yasesebbulamu Abraha baagamba tunaagikwatako tutya. Kyokka ng'ate bino ebyokujooga Allah baabitwalanga ne babiteekako n'ekyo kugaa nti bagikwatako bagirongoose baakitya. Kati ndowooza olaba era ne bagaa nti tujja kufuna bazuuka ezifaanana ne Abraha ze yafuna okutuusa omusajja lwe yabagamba nti bannange buno baali bazze kumenya ffe tetumenya twagala kuddaabiriza tugiteeke wansi ate tuddemu tugizimbe. Ne bagamba kale gwe sooka ogende n'agenda n'ajjako ettaffaali mpolampola bwe balaba akikoze ne balyoka bonna bamugoberera. Kati olaba kakati na wano keesi eno Allah okuddira nabbi waave mu Makka nga wazaalibwa ate nga ne Kaaba nyumba ya Allah mwalimu hikima nnene nnyo. Kati nabbi kwe kubeera nti bwe yali afuluma seeka tuveeyo twagala kulaga kyova olaba nti nabbi bwe yali afuluma sallallahu alaihi wasallam Allah yayagala abantu bano bategeere tebandimunoonyeza. N'agamba Ali nti ogenda kusula mu buliri bwange n'amubikka essuuka eya kiragala
Allah n'amugamba bw'oba ofuluma soma aya zino. Suratu Yasin aya namba 9 waja'alna min bayni aydihim sadda aya namba 10 wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. N'agisoma naye bw'atuuka wabweru nga Allah yakoze eddogugwe abagalise bw'ati naye ate nga amaaso galaba wabula nga Allah amaaso gaabwe nga kwegali wabula nga agataddeko ekifu. Kati n'alagira nabbi we nti kwata omusenyu njagala ogende nga nabano bategedde nti ogenze. Bonna n'akwata omusenyu ng'aguteeka bonna Allah yabagalika bw'ati n'abateeka omusenyu mu byenyi byabwe bonna n'alyoka atambula n'agenda n'alekaawo. naye bano bagenda okuzuukuka nga bagenda okuddamu okulaba ng'emitwe beegalise bwe bati ate nga balaba ebibava ku kyenyi nga kabonero akalaga nti ono agenze mubiveeko naye sitiru bayagala kulondoola wadde nga kiri kibatuuseeko. kakati okusinziira ku mbeera nabbi gye yatambulamu sallallahu alaihi wasallam yatambula ng'aliye ne Abubakari Siddiq. Kyokka baayinako n'omuweereza wa Abubakari eyabawerekerako naye ng'ate bafunye n'eddaliiri Abdullahi mutabani wa Uraiqat eyali amanyi amakubo ag'eppanya aganaasobola okubatuusa e Madiina. Yali mukugu naye omusajja yali si musiraamu naye ne bamukkaanyaako n'asigala mu Makka ng'ate bano bagenze bamugambye nti oluvannyuma lw'ennaku 3 tusange wali. Kati olabira ddala engeri Allah gye yakolamu gwe mukkiriziganya mutya n'omuntu atali musiraamu ate yaba abaleetera ensolo bw'anajja n'omulabe ebyo byonna nga byeraga era yakwata ensolo n'azitwala ezi n'abatuukako ku makya ne balinnya ensolo ne bagenda. Naye kati eyo maaso nga bagenda gye twalabira omukyalo Omumabadi ku lunaku namba 2 nabbi yasenguka nga lumu okusimbula mu mpuku lumu omwezi ogwa Rabiul Awwal n'atuuka Medina on the 12th ng'amaze n'okuyimirirako ayimiriddeko wano we yasooka okuzimba masjidi erinnya Kuba olaba n'amalawo ennaku ezi kati zonna zigatte okuva eno nga lumu yagenda okutuuka e Madiina nga 12. Kyova laba bagamba nti ebintu bye Katonda yali yamuwa omwezi ogwa Rabiul Awwal yazaalibwa Rabiul Awwal ng'ennaku z'omwezi 12 n'afa mu Rabiul Awwal ng'ennaku z'omwezi 12 n'asenguka mu Rabiul Awwal n'atuuka e Madiina nga 12. Okiraba naye awo mu lunaku namba 2 baba batambula kuba ono Abdullahi mutabani wa Uraiqat yewe yabatwalanga nga basala bati mu kkubo lino erya Mmeyi nga basalamu becci nga bayita mu ppanya okumala ebbanga ate ne baddamu ne basalira eyo cci. Akati mu kugenda kwabwe batuuka awaka ng'omukyalo oyo Omumabadi nga bw'omanyi omuntu mu maka batuuka mu maka g'omukyalo oyo nga bw'omanyi omuntu bw'ofulutukayo bw'oti ogenda okukakana ng'oggukidde mu maka g'omuntu. Akati omukyala yali atudde bw'ati Omumabadi n'abalaba. Akati olwatuuka bwe bati Abubakari Siddiq yali awa nnyo n'ekitiibwa naye nga bw'oba obatunulidde bombiriri nga batuuse awo ng'oyinza okulowooza nti Abubakari ye nabbi. Lwakimu anti embeera zonna nga Abubakari yayogera awo yayogera ng'onadda wali n'asirika ati ng'oyinza okulowooza nti ono ye nabbi nga so oli eyali awerekedde ku ono. Kati webatuukewa Omumabadi Abubakari yatuuka n'amugamba nti nyabo nti mwinawo ku mata wano. Mukyala naga nti bannanga amatanga tetugalaba ewaffe eno yonna wakalu nyinawo n'akabuzi kange ako kazaala naye munnaye bwe kazaala nti olw'okuba n'amata tekayina n'omwana gwafa. Akati kyava amugamba nti
kekaliwa nti kakali Bakari n'atambula n'addayo awali ono namuga nti waayo amata tebayina nabbi n'amutuma namuga nti genda ogambe Ma'bad gamba omukyalo oyo bw'aba akkiriza anzikiriza enkame nkame embuzi eyo kakati ar-Rasul omukyala n'aga nti kale akame naye nkugambye yazaala omwana ne gufa olwokuba temwali mata naye tekayina mata naffe twagezaako okukama wano naye nga temuvaamu mata kuba n'omwana akontributinga kinene mukubeera mukwaki mukuleeta amata akati ar-Rasul ng'agenda n'obubeere n'okwebuli wakunoonya bunoonya kati ono olwasituka teyagenda na wali wa Ma'bad agamba ono Bakari amuga nti mugambe bw'aba ayinayo bakimuyita kyanzi bw'aba ayinayo ekyanzi akituwe omukazi n'ayimirira bw'ati ne yeewuunya omusajja ono agenda okukama ki embuzi gyemugaye temuli mata nga nabbi agenda n'ekyanzi Bakari yeyakikwata nga batuuka awali akabuzi ng'agamba nti bisimillah ng'akoona bw'ati bubeere ng'akoona bw'ati omukazi teyasembera alabe ekigenda mu maaso kati ono olwagira ng'atandika ekigundi ekino nga tekijjudde bwakiga ngamuga nti owaayo olina wooteeka awalala kano tugakuwe ng'omukazi taleeta nga tajjuzajjuza mata ng'amuga nti bakimpe ng'addamu ng'akama nga bano abaga nti munywa amata munywe nga banywa nga bakkuta nga ne ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anywa amata ngakkuta akati bwe bamaliriza omukyala atuula wali naye ntye mwe baani akati ono Bakari yeyaddamu naga nti tuli bayise nti tubadde tuzze kutuyambako obuyambi n'oluvannyuma tweyongerayo akati olwagira nga nabbi amuga nti senga obaddeyo n'ekintu ekirala twandikuteereddemu ku mata amalala tusobole okubeera nga muli bulungi wano omukazi n'adduka ku muliraano eri n'agenda n'aleeta ekyanzi n'akireeta ne bamuteeramu amata bano ne bamusiibula kakati wano ne bamala okumusiibula omukyala n'atunuulira abantu abo ababiri n'anoonyereza omuntu asobola kyava agamba nti taba omusajja ono gwe mpulira emakka naye ng'ate amawulire gazze dda ganoonya agagamba nti abange on the alert bwe mulaba ku bantu ababiri bwe bati abafuna engamiya 100 buli omu kati mukyala aba ali awo n'akifuna muli tiyandibanga yoyo era n'akakasa naga nti be bano ababiri akati aba ali awo ng'omukulu azze Abu Ma'bad tata Ma'bad ngajja nga omukyala agenda okulaba ng'amata mangi ngamuga nti owange nti amata gano ogajjeewa ti amata gano nti waliwo abayise babiri abadde bayita wano ne baŋŋamba nti owange nti oyinza okutukkiriza nti tukame ku kagunja ne mbakkiriza era be bakamya amata gano ne bagatulekera naga nti tie bafaanana batya nti babadde abasajja babiri namuga nti tebaba bali be banoonya naga sirowooza omukyala yayogera kyokka ate yakakasizza naga sirowooza nti beebo kubanga bali ate bandibadde ekiseera kino kyonna bakyali awo kunoonya nyonna gye bandi kumbe beekwekakowa mu mpuku ennaku mmeka kuba bali baga nti baava eno dda nga bamanyi nti baatambula dda kati bagenda okumaliriza ng'omwami aga nti naye nedda Suraaqa anti Abu Ma'bad ye Suraaqa kakati ng'aga nti naye nedda kyemmanyi babadde bameka tibabadde bwe bati nga bafaanana bati anti bwe bati ne bwe bati naye abasajja be banoonya tugenda okwefulinagambye totawaana kasi yamugamba tebayinzaentunulira gyembadde mbatunuuliramu bali batya tyati kakati be bavudde emakka bebakubati bwe bati sirowooza nti bebbo ngono omukulu agenda tayagala kufiira ng'aga nti mpa akasaale kangoberereko abuuza omukyala nti bakuttewa
newulira omukyala we yamugamba nti basaze bwe bati ne bakkirira mu kifo ky'okumugamba nti bakoze batya ng'olwo omukyala yamaze okutunuulira omuntu afaanana bw'atyo teyeetaaga kutuusaako bulabi. Omuntu akkamira amata kyokka ono ayagala ngamiya 10 ng'ate ekyamagero kyokka ekyo kimala oyo omusajja bw'aba asigaddewo bingi bikyajja era ayinza n'okubajjukira eyo mu maaso. Kaakati seeka nga situnabagenda kankubuulire oyo omukyala yasiramuka ate ne bba n'asiramuka wadde nga bba tukulaga kye yakola. Yatambula ng'akutte effumu akutte n'akasaale n'agenda nga bw'anoonya n'ayitaayita ono we yamugambye n'agenda ng'atambula fortunately oba unfortunately male kukyogera ekyomukisa omulungi kale sooka okyogere kubanga kinagenda ngeri yatuuka emadiini bagenda okukakkana ng'omusajja abazudde abalengedde kuba kati abo baali bakwata maini so nga yamugamba nti bakola ki bakutte wano naye ng'ate kati baali batandise okukwata maini kubanga ebbanga lyali liise nga tebasuubira nakyabanoonya. Akati ono bw'agenda ng'abagoberera akutte effumu akutte n'akasaali naye Suraaka abayita nakati muyimirire naye nga Abubakari atunula nnyo emabega ng'ate ono nabbi amugamba totunulayo tambula tugende oyo wabulabe kubanga ono afuna okubuulirwa oyo wabulabe kyava baga nti muyimirire bwe mutayimirira ngenda kubakola ki ngenda kubakuba. Nabbi nga muga nti gwe tambula butambuzi naye kati ono buli lwe yagambanga nti agalule akasaale ng'awulira kamusenyu omusenyu gwe yali atambulirako ng'amagere byesiba byepa ng'atakkamu ng'abanga omuntu gwe bakutte mu bukongovvulawo togenda naye bali bwe batambulanga ne batuuka ewala omusenyu ne gumuta bwe gwamutanga n'atambula muyimirire bwe yagendanga okugalula bw'ati omusenyu ne gumukwata bwe yagendanga okugalula omusenyu ne gumukwata okutuusa omubaka lwe yagamba Abubakari nti ati bwe kye tuba tukola tuyimirire abaga muyimirire sikyalina bulabe bwe ngenda bakolako nga bayimirira ng'omusajja abuuza Suraaka nti mmwe baani nabbi naga nti nteyetaaga nakulimba amaze okulaba kwere naga nti nze Muhammad omubaka wa Allah nonaga nange za Abubakari Siddiq mwe munoonyezebwa nga bagambe babataddeko na buli omwe engamiya 10 naye olw'okuba alabye ku bino kyava abagamba nti banenze sikyali wa bulabe era singa kibadde kisoboka nga sitambudde ebbanga lino nandibadde mbeegattako lwakuba nti abantu bange mbalese emabega. Nabbi kyava amugamba nti tukole endagaano wano nti togenda kubuulira muntu yenna nti otulabyeko. Ne bakola endagaano ng'ewamagibwa oli omusajja oli gwe baali naye yawandiika ng'onatsaako omukono ng'awera talina muntu gwagenda kukola akomawo bw'akomawo eka kati ate Abakuraishi bajja aye ne basanga Suraaka ne mukyala we nga batudde. Suraaka ajjukira agambye nti balinda balabina okubalaba ate naye n'alaba ku byamagero ebibaddewo ng'oggyeko bino by'ataalaba kuba ye amagulu geekutte ate ono yafunye mata kati babasanga batudde nga bababuuza nti abange nti mutulabiddeko ku bantu ababiri bwe bati ne bwe bati. Omukyala yayanguwa mangu naga nti nga noono baze obwedda abanoonya yanoonyeza omwo monna anoonya noono omukulu kyanakola kyanayogera naye omukyala ateekawo mangu sitori bano bawuguke naga nti nga noono ava kumunoonyaako kuba ono alina kyategedde ono noono naye ava okumunoonyaako nga noono aba nti bannange nti ntambuddeeyo yonna obwedda nnoonya naye bwe mulaba ntudde wano naakadda naye enkwe abasajja sibalabyeko. Basi nga bano batambula nga bagenda ng'omukyala agamba bba nti ekyo kye nabadde nange nkugambira nti togoberera basajja ebibaddewo tobirabye kati oba yeetaaga okumuvaamu era abantu abo ddaaki omukyala yasiramuka n'omusajja nabera nga yasiramuka naye ng'okusiramuka kwabo bombi kwasinziira ku oyo bw'owandiise ku lupapula olw'obuvumu bwe yalaga
n'abeera omuzira n'agamba nti sigenda kuva mu basajja bano. Olwaleero oleese ekigambo nga kiri mu kiseera ky'abantu byanfuna. Weebale nnyo. Ebyenfuna omuntu bimutunza omwana we tola basala abaana bizinesi etambule abalala batunda amawanga gaabwe era seeka abo abatulaba abakyala mufune ku buzira bwe butyo. Omukyala ayinza okuwaayo omusajja olwa sente. Obula ndikundi waliwo programu ziri ku mativi okwo nti oli waga nti omukyala kirabika omwami abirimu ebyokufaako nga nsimbi. Era babyogera nnyo ku programu eyo bagiyitaani eyo ndikundi ekizibu ati nti kirabika oyo yandiba mu lukwe naye nga mukazi ng'ali mu lukwe naye raba omusajja gw'obeera naye yakuwasa sente zikuweesayo zitya omuntu. Omukyala oyo mukugu nnyo ategedde engamiya 10 buli omu bagenda kufuna engamiya 2 naye raba omukyalo gye bali tebalina bwe bali n'amata tebagalina embuzi empata enda kyakuyo balina akabuzi kamu ate nakali kwe bazadde kafudde ate omusajja azze n'akulaga ku kyamagero kyayina mujja kulungamira okwo mutereere Katonda abaleetedde omuwabo ng'omuvaamu. Era omukazi yava agamba bba nti babadde wano naye nga oba olowooza nti beebu si beebu nze engeri gyembala naye nga yategedde dda niwawula alaye era n'amugamba nti bayise wano nga so bayiseewo naye olw'okuba ono yali alulunkanira engamiya 200 era yagenda ngamba nti babadde 2 era kannoonyeeko n'abatuukako naye n'akinnyonnyoka. Engamiya zaali bwogeraganya waliwo mu nsimbi zawo si sente nyingi trailer 2 trailer 2 so oyinza ofuna nga tebannaziteeka mu bintu trailer nga temulikamu. Ngamiya yali y'amaanyi ngamiya y'amaanyi mu biseera biri gwe katunuulira emirembe egiyiseewo ngamiya gye yali ng'ekola edda okuva ekyami ejja yeetisse engoye yeekola buli kimu. Tugambe yabanga nayo yabanga munene ate naddala emyufu yali nga ya muwendo nnyo ng'abagagga ebanjawufu mu ndala kati ng'oli ayinza n'okugituulako n'agamba oyo endi muyitirivu nabaana era emmotoka ziraba ezimu nti eyo yesaana gundi. Tugamba ekigambo kino kyakuyiga nti bannaffe bonna buli obwoba oli seeka bugoloobi towaayo ddiini yo lwa byanfuna toggwamu lwa ssente towaayo ggwanga lyo lwa byanfuna conscience okutegeera ko kubeerenga kukulembera byonna byokola. Ate seeka tokomaawo gamba nti bwe buzira obusinga oyo gubayita omuntu seeka okukwata obutwa n'obuwa munno toba muzira n'akatono olwokuba muvuganya byabufuzi oba omwena kyomuyagala omujjako ono omuntu gwowa obutwa oba anaabonaabona nabwo oba anaafa ekyo tekiraga buzira bwo era tebayinza kukuwaana ne bagaa nti oli muzira wetazanya mukuwa akatwa naba negundi yakamuwa nga bagaa nti muzira mukuba ennyondo tazanya oyo taba muzira mutayimbwa munafu nnyo kuba ne bwekuba kwogera aba takyasobola kwogera kubanga ayagala kukola bintu byakujjawo bujja muntu. Sheikh tukweyanziza nnyo omukyala Abakyala mulabye nti wadde nga ebyabugagga byali bingi baali bagenda kuva mu mbeera embi bafune engamiya 100 naye bagamba nti nedda ate nga omukrayisito amenya ndagaano kasita agamba nti kino seeka omukrayisito amenya ndagaano era bw'oba okyoba olaba okusiramuka kwe yakuyitanga shahadatul haqi bwe yalabanga nga tannamatira ngaga nti sooka olireke. N'olw'ensonga eyo bannaffe abali bwonna wooli tomalibwamu mwana ono gwayita bumaali tomalibwamu mbeera yonna okukyusakyusa kubanga ojja kubeera muzira. Ate abazira tebaba bangi baba batono bateekwa kuba batono. Sheikh tukweyanziza nnyo tuyanze maddaala abatutolaba mubadde mutulaba abazira mubategeere batera kuba batono ate n'obugumiikiriza bwetaagisa. Habisi makola gemanya gange twali mukadde wange Sheikh Muhammad Golobi n'embyuma eri ebaddeyo omukulu Kawuya Shafiq omukulu Anwar n'abakulu abalala baganda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.